Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nnaku lwaleero nkwetedde eddagala eriyitibwa omuwanula. Njagadde nkulage omuwanula guno singa guba gukaze gufaanana gutya. Ebikoola by'omuwanula tugeze n'ogenda mu katale gye batunda eddagala oli n'akuguza ebikoola by'omuwanula nga bikalu bifaanana bitya. Weebityo bwe bifaanana. Ebikoola by'omuwanula biba bikaze nga wabyanika bulungi, oli nga yabyanika mu nnyumba oba nga yabyanika mu kisiikirize, weebityo bwe bibeera bifaanagana. Munda kibeera kya bbulaaka ate eno kungulu ne kibeera kya gguleggule nga bw'okiraba. Munda kiba kya bbulaaka. Kugamba kutwaliza ewamu ekikoola ky'omuwanula nga kibadde kikaze kiba ne kkala bbiri nga bw'olaba. Kiba ne kkala ya bbulaaka munda nga bw'ogiraba. Kyetegereze bulungi. Awo kibeera kikaze bulungi nnyo era kiba kisigadde n'omugaso ogwo kuba ogenda okkikozesa. Nga bwe mukimanyi nti ebikoola by'omuwanula ebyo birungi nnyo, obikolamu ensaano. Singa biba bikaze bulungi ne bisigaza kkala yaabyo weebityo nga bw'obiraba, ne bisigaza kkala yaabyo entuufu, munda kiba kya bbulaaka ate eno kungulu kiba kya grey. Awo kibeera kikaze bulungi nnyo ate era kiba kisigazizza omugaso gwakyo. Njagadde nkikulage bwe kikala kifaanana kitya, bwe kityo bwe kifaanana. Kaakati we bikala bulungi bikolemu ensaano bw'otyo. Bikolemu ensaano. Osobola oggikola ng'ekoma awo, wegamba neetaba nnyo y'amaanyi, kola ensaano eyo. Kati bw'omala okukola ensaano eyo ng'ogikoze bulungi bw'otyo nga bw'okiraba bwe ndi mu kikola, oteeka mu ngalo n'obeera ng'oyisaako ekigali kisajja bw'otyo. Liba ligenda kwekola bulungi ensaano. Bw'obeera omaze okukola ensaano eyo, teeka omuliro ku kajjo oba ku kantu konna nga bw'olaba bwe nkoze bwe ntyo. Teekako amanda g'omuliro. Osobola okuteeka mu bizinensi yo ku mulyango oba osobola okunyookerezaako k'ewaka nga tonnava waka. Nyookeza ebikoola by'omuwanula ebyo, bijja kukuyamba bulungi nnyo. Kwegamba otambule n'emikisa, ogenda kubeera ng'ofuna ekyo ky'onoonya, ekyo ky'oyagala. Nga bwe mukimanyi ebiseera ebisinga buli bw'obeera n'omukisa ogw'okufuna obeera olina okufuna bulungi nnyo. Kola omuwanula ogwo bulungi nnyo. Ebikoola byanike bikale bulungi, byanike mu nnyumba, biwe obudde, byanike mu nnyumba oba mu kisiikirize. Bw'omala bikolemu ensaano nga bw'olabye. Bw'omala teeka amanda ku kajjo oba ku kantu konna nga bw'olaba bwe nkoze. Teekako amanda g'omuliro bulungi nnyo nga tonnava waka. Teekako ensaano eyo ey'omuwanula nga bw'olaamiriza, nga bw'oyogera. Osobola okugamba bw'oti nti guno muwanula gumpanulira emikisa, gumpanulira ebirungi bye neetaaga. Guno muwanula gumpanulira emikisa, gumpanulire ebirungi bye neetaaga nga tonnava waka. Kikole, beera ng'okikola, kigenda kukuyamba. Ogenda kubeera ng'otambula n'omukisa bulungi nnyo. Omuwanula ogwo mulungi nnyo, gujja kukuwanulira ebyo bye weetaaga, by'onoonya. Ekyo nkikubuulira. Osobola okkikolera ewaka oba n'okikolera mu bizinensi yo. Mu abasiika ebintuntu, abafumba emmere mu aba wooteeri nga tonnateekako mmere, teeka eddagala eryo mu ssigiri omwo onyookeze nga tonnateekako mmere oba nga tonnateekako kalaayi. Gwagenda okusiika capati biki ebintuntu ebyo, teekako eddagala eryo. Yogera ng'ogenda kutandika okusiika ebintu byo, teeka mu ssigiri. Yogera nga bw'oteekako nti guno muwanula gumpanulira emikisa, gumpanulire bakasitoma, gumpanulire ebirungi bye neetaaga. Bw'omala teekako kalaayi yo, tandika okusiika. Njagadde ngukulage bwe gutyo bwe gubeera nga gukaze. Gwetegereze bulungi nnyo. Kijja kuba kikuyamba. Gwagenda oddigula mu katale oba oddigula mu abo abatera okutunda eddagala. Beera ng'ogwetegereza ogwo gwe bayita omuwanula. Omuwanula gufaana bwe gutyo nga mukalu. We guba mubisi guba guwunyamu akawoowo ng'ak'enjaga, nga mubisi era gwetegereze bulungi. We guba mubisi gufaana bwe gutyo. Ogulabye nga mubisi gufaana bwe gutyo. Bwe guba mukalu gufaana bwe gutyo. Gufuna kkala eya bbulaaka wamu n'eggule. Bwe kityo bwe kiri.
kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu. Kirimu bale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.